everyone. Happy media. Good evening. Good morning. Byomujosinziba okutulaba tubebaza okutwagala tubebaza okulikinga tubebaza okufollowing tubebaza oku sharinga wakafegesha tutaddewo kakati muri mutya era nyingiddewo n'ekitambula mu ku social media wekitambula mu ggwanga amawulire aga trendinga oba amawulire agaliko kakati anange abaana ab'obuwala kiki naye kiki gwe tuko trusting omuntu ng'omuwa buli kimu omuweereza ssente ng'omanyi trendi omanyi osupportinga mwami okumba omwami we ng'oli ku left yali ku right bambi Kadaama ng'agenda asindika bano abantu oba bakola zi surprise oba bakola ki ng'abako gwasindika agenda akole ki amulabire omwami we oba omwami bijjo byasuubiza byebyo ekiki be yasindise bagenza otuukayo ng'omwami yawasa dda ng'omwami mufumbo wajjo yawasa dda kyokka mukazi watwalira eri bambi osanga n'akasente bw'ateekamu oluusi bali mu kuzimba bwamulimbalimba bwakola ki mbwalowooza tekyamuweddeko ate n'omusajja baamuguddeko olwedda akanyaga baba naye temuteeka mu kamera sibyagala sikola ki nga mufumbo wajjo oyo omumwera mumukwate mumukomye wewe tumia aje tukebereko oyina omukazi muyina yali oyina mukazi ali mu nyumba oyina omukazi wano waka muyina yoyo siki waliwo ekiganza kati tuseke tulina mukazi weeru mumanyiko nedda yampola embuzi nga ziri nankani olina mukazi weeru mukazi gyali ninda byomanyi nga ebyabasajja tebitaga kwogerera wano tusooke tuddeko wabbali oli omunda ajja kuba tugendeko wabbali bbali togere nga abasajja amesi jangu byakyama byampolampola anti labayo muzayi kamaali omanyi tugenda kwogera nayo kamera yo girekeyo nje basooka okwesonyiwa kakati kyembale mugundi tusonyiwe bambi talina buzibu naye nga mukazi wawe wali omugambeko ino omukazi ono sibongambako naye bonna tebabimanyi bonna nze nzanyisa kintu kyange ndabe nga nkitambuza nkutegeera kakati abadde atutumye tulabe ku nyumba nyumba weeri naye ng'osoose gamba allah nyumba weeri nyumba yaggwa weeri nyumba weeri kati abadde atutumye esaki kuliko kamera abadde atutumye tugende tugikebereko tugimusindikire nyumba weeri tugende naye eriwalako eriwalako tugende tulabe eriwalako tugende eriwalako tuyitaba toli bize waliwo asobola kikwasaganya omukazi asooka asaganya tolabisa musajja nawe tuyite wano tuyite wano musiibule mugambe bikojje era obitegeera nti emirimu okusajja omukulu okwetetenga mbimanyi bakikyetagisa mugenda kundeetera ate obuzibu labayo kiri bwekiti anti labayo kati nze nsobola okukubeererawo kuba nze nange nina taata wange oli kati olinga taata wange nze nsobola okukubeererawo manje osobola okolayo kati buli nsobola okumusindikira ennyumba naye buli ogw'omukazi nemutemamu nemusindikira ebirala nesiga nze abantu banneesize omuntu abeera nansindika miliyoni ze5 mugulire ettaka mu Light Properties waliwo ettaka litutunda eyo mugulire naye nga nsinsindikidde nga nesi kati just wano okusindika obusindikizo oli video okitegera kati bwe neesiga tugende kati oli tugirako omukazi oli akatemamu tumulagako ennyumba nti tetunatuka ku nyumba ekyali walako tusoke tugende banaye ekubolyo nga si byangu nga ebintu nno si byangu nga bw'obiraba bwe biri
ngati yangu naye mungudde ku nyuma mwamba ani abalagiridde wa anti muzeyi Kamali bamumanyi wano ku kyalo nakola derinya bwe muzeyi agera make ntunde ebyokulya kyeka bandi anti wa muzeyi Kamali asika muwogo mwe kati kwe kutuukako singa banakiikirako bali nga tebandaba baana muzeyi Kamali totutwala mu babbi ne batukuba tudda sinza batwala omanyi ngaera bisibadde byakwetenkanya nina batwala kuzimbe kibadde walako ninga tutuuse aya tutuuse kyekyo kyendaba tutuuse kyekyo mpola nammwe ebintu nga bubimanyi abisoko balaga ennyumba yiyo obulaze mu kakati emabegako nga tuvuddeyo eyo mu Kadaama yafunye surprise okubanga amanyi bulijjo omusajja amwekuumidde kumba omusajja mufumbo yafumbirwa yawasa dda omukyala kazi wato mumuwe ku magezi mu comment section musanga n'aba ayitayita n'agwa ku magezi gammwe ge mumuwadde n'afunamu ekyokutwala kakati nno waliwo olutalo ebuvuddeko awo emabegako waliwo olutalo wakati wa Palaso ne King Saha King Saha agamba yali alina ekivulo kyagenzeko awo ekyakyaliwe okumusapootinga agenda ofuluma okuva mu kivulo ngagganga ya Palaso yeetoolodde emmotoka ye era ebikonde ne binyoka kyani kyono naye kati kyoba omanya wano buli omu afuna saidi ye aba team Palaso aba team King Saha of course buli omu akyuzinga gyayagala naye kati kakati ne pengpeng avuddeyo ndoza pengpeng naye yavuddeyo ng'ali ku saidi yani ya King Saha n'abaako byayogera kakati Palaso naye n'amuddiza omuliro era pengpenge yamutumye erinnya lya Kibirige yawumula pini mu matu yawumula pini mu nnyindo mbwe era simala biti ayina naawe ebirala byayogedde nze saabyogera mumwerabireko kati olutalo wakati wa pengpenge ne Palaso luvudde ku King Saha ne Palaso kati pengpenge kati ye waliwo olugero lw'Abaganda lwe bagamba oba bagamba batya ebisubi bye bikutuka enjovu ebbiri wezirwanira ebisubi bye bikutuka kati buli omu atutte sayidi mubeerabireko amapita Kibirige ng'agamba nawumula wumula ennyindo sonyi ndi musiyazi lwantwala musomayi mu kisenge bankozesa simanyi ng'omukazi muwulire ziteeka byuma mu nnyindo ne bompameva ne bosakulotya ziteeka byuma mu nnyindo ow'ennyindo mu byuma mwegendereze wataba musajja beera mukazi bwaba musajja abamu olukazi wabalina ebyuma be mu lukazi bamukozesa bye bakola abakazi ayingira ekisenge abanga mukazi Kibirige yamukwatanga mukazi namufumita ennyindo yampita Kibirige nagana omussaako omukono lwaki kubaze sirina nnyo muyingiramu nnyo kumulemesa ndongo ye atategeera kaffe tuwangudde olw'ensonga ampisa Kibirige simanyi Kibirige yakuwumula simanyi piyasingi biki nabi piyasingi lwaki kubanze ng'omusajja munnamawulire nkola risaaki nenneebuuza ddala okoze risaaki ng'okola olimba luno oba nedda kati ze kyennakola nali nsobola okukola bire ngamba olumbe mutabani wa Kamiliyoni nali nsobola okukola eggulire ngamba Palaso tabagana mukulu we era gudde olutalo ku mutabani we aba Makasi lwaki nali nsobola okugamba nti aba Makasi kuba okyali ku muvubuka wumula ennyindo penge gwetambula yagende wa Kibirige n'akabambo ayi naye natunula kiri mu nnyumba yammwe nti ate mukuto manya mukulu wo mutabani we aba speaking of aba Kongs aba nawedde mutala wa mukazi oyo agenda kuwa omwana ba girlfriend we Kongs aba Makasi naye nga aba Makasi naye ennyindo mpumule We just woke up, so welcome to safety. Yeah. Football? Which football? Guess I should have baby blown. so sesaakirwalwako nnyo omanyize tekima nkibala nyo saakirwako nengamba osanga avumye abba nengamba bwanakola risaaki nti ne mu nnyumba gyasibukamu piyasingi zatuuse dda osanga te omwana abaana begomba nze osijja kumuddamu omuvubuka n'akomawo era ng'ayomba ng'agamba Saha bwe yansasudde oba yansasula omunafuya nene yeerabira nti butotandisa ebintu bya beef obanga olina abantu b'obeef nga bokkakkanya mu kitabo ky'okuyimba abantu batwala sides ate naye akimanyi kuba badde mu Amerika gino emizannyo agimanyi mbiremu abapushinga ekintu oba kigwera mu bato yafuna ssente oba nedda tulina okipushinga za kipushinga ku sayidi eri kugirikuba gyensinga omu material kings love management ekyali wa Saha nyaga gye nakisindikira kati oba nasindika nnyo I went hard on him the first video I made yali alowooza Saha yamulyantuma era nayimba akayimba ng'alaaja nambu Saha asasula abantu bamuvume ng'akyategeeza mbu Saha ansasula mukube abamu muli buddoyo dda waliwo yasasula abantu banvume tasobola kwerulira waliwo yasasula bufala bunvume tasobola kwerulira alabika ne mukyala wasasula manika abamu tasobola kwerekera waliwo kati ebyo byonna ng'obivuddeko ekigenda okukuseesa kiri kimu nti Saha nomunaiti yabiwa maanyi
nemuleka bulesi oyo naye wagenda wajjawo olutalo lwaziza Bafana ne Kenzo saha ng'ajoyiningani Bafana balimezemu mu Kenzo kwa Bafana abadde abanja Ssente Federation saha n'amekinga shiwa nti no aliwo ne Bafana era saha inakafuge baita King Sport jibaje bakola simanyi babya ne night session ingeze babiranga bakuba opera era ne biseera ebyo saha abadde agenda ne Bafana ne performinga ne bafefe abayimbi abalawe ni bamambi bikinga nti bagenda yo bantu kuti bagenda yo wa King Sport ne bakubalaga naye saha ne Bafana nga batenga okuba opera okuba Kenzo oba Federation naye olw'okuba nkudira mutalo nataise bagamba nti no bino ebintu biri mu peya ate yo nga tuvuddeyo tugenzeeko mu international news gyebuvuddeko omukyala Juli Muteesa Bambi yali muyimbi wa gospel wanene Kampala Bambi yayimba imba nyingi nnyo Bambi ze yayimba liko my God zebo abano oluyimba lwe yayimba yayimba gospel gospel inspiration songs gyebuvuddeko awo yagenda n'alanga ekivulu Canada gy'awangalira n'alanga abayimbi bangi abagenda omuwerekerako oba ekigundi oba ekivulu baali bakiyitaga Friends of Julie ne balanga abayimbi ne balanga abacomedians abali mu Canada abayimbi abali around Canada ama ekivulu ne bakiwa omuliro naye kanyini bw'olaba ku bulango ogamba I can't miss this one. Guess what? Olowooza aliwo n'omuyimbi n'omweyalabise bonna be baalanga tewali yalabise n'abantu tebaalabiseko wadde Bambi okuggyako ababe ennyonnyonnyonnyo n'abantu tebaalabise n'abayimbi be yalanga tewali n'omu yalabiseeko kakati Bambi mukazi wattu in time of giving her speech n'avaayo n'agamba ensonga lwaki abantu tebaalabiseeko obaabo be yayise tebazze ng'olw'okubanga yakyuzinga okubeera biri byali byonna mwena mubimanyi byakyuzinga okubeera era okuba yakyusa wajjenda oba yakyusa ki kati agamba abantu bamukyawa lwekyo because they're my friends and we've been together for a long time, but because of who I am, they said, Julie, you will not be able to come at the last moment. So that is the reason as to why you don't see them. I don't want you to think that we advertise people and they don't come, but it's not. We love you! We love you! Thank you for showing me up. Thank you. There is only one artist or two that are here. Those are my children, Moshe and Red Boy. And I want to thank them so much. It's okay. Thank you. We love you. Ate nga tuvuddeyo ewa Juli Muteesa Bambi temwesiga abantu si balungi obeera ku sayidi eno nga yali ku sayidi ndala kati munnammwe lwaki mwamukoze bwe mutyo nemumusuubiza okujja ne mutajja mwakoze bubi nnyo anyway nga tuvuddeyo waliwo olutalo nolukyagendera ddala maaso olutalo lwavako esibifo ne mukyala we naye kakati bo tebalina bwe bakyalabikira kati banaabafuna sayidi ate be balabika okufaako leero ono n'alumba kati evuddeko Junior yavuddeyo n'ayogera Kasuku wamugamba mubi nnyo ayinza atya okwefulira omuntu eyamuweerera biki Kasuku avuddeyo avuddeyo n'agamba ye taddamu bantu bataasoma taddamu bantu simanga bw'ogenda mu URA etalinayo smartini wateba Kasuku naye kuno sikulangira otulangidde abadde yanukula Junior naye nga mami ngeri gyamwanukulamu yakulangira bulangizi Kasuku olimba bulangidde nnyo munno naffe tebitukwatako naye kitunyigiddemu tuyo Kasuku mumulabeko olutano luviira ddala eri kyankyasa esibifo kyankyama mafiina kyankyago kati buli omu obuzibu bwalina wali abantu abatasobola kwogera ye kyakola asasula abantu ne bamwogerera ye n'asigala eno ebbali kati buli bwe baba basasudde ng'avaayo ng'ayogera naye maama ekiko kyakoze Junior mumwewulirireko olabanga sikuzeemu manya tetuli ku level yemu tonsinga kwakati omuntu andi wansi nziramu waaki I take the reason omuntu atalina byapa bitano nga bisoma kyaddondo talina kyaŋŋamba ate mpigi tewali omuntu nga bwe tugenda ku URA ne tuteekamu ttiiniyo tolinaako mmotoka ya miliyoni 9 soogera naawe kati I drew the lines
Yeah, because kati wuliriza kyekugamba. Oli ajja ateesa ku diguri tagiyina. Nalabye omusajja ng'agamba nti diguri gye bampeerera ya $1,200,000. Now, why do I deal with an ignorant person? Waki nteekayo live muddemu? There is no degree of 1.2. Degree ziri mu $3, 4, 5. Okira kyegamba. Kati, what is joy? Watute naye I wish tujafunangayo ka moment ka modern music every day are trending. Abudyo natugamba mbutuleme kubeera n'abajja baffe nga baavu. Obeera mujjawo omuntu olina making sure ndi n'oli mugagga. Eri yakubeera mujjawe ng'oli mwafu. This man oli mwafu. Oyo mwewulirireko ng'abagamba nina okubeera abagagga. Era nammwe abasajja abagatta ku bakyala akyala abala making sure nti abakyala bembagattako bagagga. Bajja baffe nakyo twagala okubagamba abajja baffe nze singa twali abajja bannange ne mujjawo omuntu ng'oli mwavu bannange ng'olabye okubeera mujjawo omuntu nga ggwe mwavu nambe mwakusinga essente sukuli wanted mmagoti agawagaga wenna